Ayo mukulembeze osimba otya layini y'emmere. You know, there are signs. Abantu ze batunuulira ne bategeera nti n'abakwetoolodde abakuli okumpi tebakuwa kitiibwa. Kyeyoleka nnyo kino ne mu Baganda bo bennyini buli lwe bavaayo okwogera balaga nti struggle tekonkonangako ku nzigi zaabwe. So kiswaza nnyo omukulembeze ku Bobi Wine lyaliko okusimba emmere. Oyagala oba toyagala. Olaba nange Kayanja sisobola genda ku function n'ensimba mmere. Tieza, my personal assistant andeetere emmere wentudde oba okujja ku mukolo ngandidde. Ne nawe nobeera mu beesindika. Atonteerako ekyo nteerako kino ekyeggumba. A president to be a leader of opposition. So njagala abantu ba Nuupu mwekyekingemu. First of all, omanyi bino tubibagamba not because nti tetubaagala. Naye okubalaga nti you're not yet fit for the power. You're not yet fit for the presidential seat. Kubanga a presidential material, a president nga bwe weeyita, a leader of opposition, n'osituka n'okwata essowaani osimbe emmere. Kino kiraga you're not organized. Cause omuntu yenna omukukunavu abeera n'abamuyambako. Ntegeerekese bulungi. Ate ne ku mikolo bajja balidde. Teriyo president alya ku mikolo. Teriyo muntu okuleka nga bukopi bwe batawaanya ali musalye mulimu alya ku mikolo mujja kulya obutwa. Kyombadde saagala kyeyogera. Naye nkibabuulidde. Gye mimwe gitawummula. N'osimba layini y'emmere ku mufu. Naye mwekekkereza abantu mmwe. Laba president bw'asimbye layini y'emmere ggwe. Asonga ne kukyayagala. Mugenda okulya obutwa. Mwayingira ebyobufuzi nga temuli organized naye mbabuulira. Mujja kukutuka omu ku omu. Teriyo muntu mukukanavu ati yowa level asimba mmere. Alya mmere ku mikolo. Kyo kiriyo. N'olya emmere ku mikolo. Where's sowaani? Ye lwaki nkulabula anti wayingira by'otasobola. N'abakwetoolodde teri ayinza kukwatira sowaani y'emmere agireetewo otudde. Kati otukakasa atyo affe abali eno tukubalemu amagezi.